Ntambwire. Ntambwire okuviira wa? Kuva Jinja. Kuva Jinja? Mwalinnya ku mmotoka ne abamu mutambula mulinnya ku mmotoka muze mutambula mutuuse mutya wano? Eriyo bataire nga mu ambulance abantu atambula. Bebateere mu ambulance babadde nga babadde ekyo bateeka mu ambulance? Nga bakooye. Obudde bubadde nga buziba mukubo mbadde muwummulirako waba mbadde musulawa? Lugazi. Mwasulako Lugazi? N'emukono. Kati nga musula mu kkubo mutuka ne mupangisa guest house nga musulawa wennyini oba mbadde mulinayo abantu bammwe? Ku Kigo. Kigo? Ki ekisinza okukuleeta waneeno? Kusaba. Ki ky'osaba Katonda kyoyagala akuwe ekikutambuza okuva Ejinja okutuuka wano? Kubita kibiina kyendi mu nkiveemu. Okolota? Kibiina kyendi mu nkiveemu. Ekibi ky'olimu kiveemu? Ekibiina. Okay, oyagala kuyita ove mu kibiina ky'olimu ogende mu kibiina ekirala. Osoma kibiina ki? Kya musanvu. Kale, tutuuse munda mu kigo ky'abajulizi ekisangibwa waneeno e Namugongo. Abantu bangi bagezaako okwongera okuba nga batuuka nga bw'oyinza okuba nga olaba. Abantu bangi wano ku kigo ky'abajulizi abasuusinga batuuse bawummuddemuuko, abalala abatuuse olunaku olw'eggulo, naye abalala bangi nnyo ddala okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oba okwetooloola ensi yonna bagezaako kuba nti batuuka mu kitundu kino. Okulamaga kugenda kubeerawo olunaku olwokusatu. Tuzze tukulaga embeera yonna nga bw'ebadde ejja eri ebyokwerinda biri bityebwe right now ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi ogwokutaano, ebyokulya wabweru, abatunda ebyamaguzi. Wano wabaawo abantu ababeera bavudde engendo nga bazze ng'ekyaddala bazze kusaba ne mubamu n'abantu ababeera bazze nga bazze buzzi. N'abeenoonyeza ebyabwe tebabulamu gamba nga ababbi so n'abantu abalala. So embeera bwetyo bwegenda mu maaso n'okubanga etambula. Naye twagala tubeere nga tutambula tujja bba nga tufunako abantu abamu ab'enjawulo. Nina omwana gwendaba wano jangu otubuuzeeko n'omwana gwendaba wano ndaba addugadde ebigere. Oli otya? Ndi bulungi. Erinnya ly'oggwani? Lembe Jacqueline. Gezaako tunulako eno bw'otyani? Lembe Jacqueline. Lembe Jacqueline ng'oddugadde ebigere ki? Ntambudde kuva Namugongo. Yogera nnyo. Ntambwire. Ntambwire okuviira wa? Kuva Jinja. Kuva Jinja? Mwalinnya ku mmotoka ne abamu mutambula mulinnya ku mmotoka muze mutambula mutuuse mutya wano? Eriyo bataire nga mu ambulance abantu atambula. Bebateere mu ambulance babadde nga babadde ekyo bateeka mu ambulance? Nga bakooye. Gezaako ofeesinga sayidi eno. Enju Marina omufuna bulungi nnyo omwana omuwala ono. Nga bakooye. Muvudde Jinja kitundu ki wennyini? Cathedral. Wa? Cathedral. Jeba Ejinja. Kati gwe watambudde oba naye bakutaddeko mu ambulance okutuuka wano? Natambudde. Paka kutuuka wano? Mwatandika kutambula kuva ddi? Kuva ku Sande, Mande, Lwakubiri, Lwakusatu. Obudde bubadde nga buziba mukubo mbadde muwummulirako waba mbadde musulawa? Lugazi. Mwasulako Lugazi? N'emukono. Kati nga musula mu kkubo mutuka ne mupangisa guest house nga musulawa wennyini oba mbadde mulinayo abantu bammwe? Ku Kigo. Ekigo? Ekigo kitya? Nga kyaki. Okay, mubadde nga mutambula nga mutangisa ng'ekigo kyawo nga muyimiriramu okwo nga musulaawo then ng'enkera nga mweyongereyo. Kati mutuuse ddi leero jjo? Leero. Enjala n'ennyonta bituluma. Muba mulinamu ebyokulya mu nsawo? Mutuuka nga mulya naye wano mutuuse mugenda kulya. Kati okulamaga kwa Lwakusatu ki ekisinza okuleeta wano eno okulamaga? Olina emyaka emeka? 15. Wano walezeewo okwo? Wajjawo okwo wano? Gwe omulundi gususse okujja wano? Ki ekisinza okukuleeta wano eno? Kusaba. Ki ky'osaba Katonda kyoyagala akuwe ekikutambuza okuva Ejinja okutuuka wano? Kubita kibiina kyendi mu nkiveemu. Okolota? Kibiina kyendi mu nkiveemu. Ekibi ky'olimu kiveemu? Ekibiina. Okay, oyagala kuyita ove mu kibiina ky'olimu ogende mu kibiina ekirala. Osoma kibiina ki? Kya musanvu. Osoma kya musanvu. Oyagala oyite bulungi ofune nga bumeka? Buna. Tusaba Katonda abukuwe. Naye soma nnyo munnange. Busoga batugamba abaana tebatera kusoma nnyo. Kati gusoma nnyo obeere w'amaanyi obeere nga weegomba kubeera nga muntu ki mu ggwanga muno? Sister. Oyagala obeere mu sister? Oyagala obeere mu sister. So olina okubeerawo osome bulungi osome ebyeddiini osobola obeera omusisita. Tomanya kisoboka oyinza okukeera ku makya ng'okulamaga okunaddako emyaka gy'eyo mu maaso nga bagamba ogambe gwani? Lembe Jacqueline. Nga bagamba Sister Jacqueline agenda okuliramu okusabiisa e Namugongo. Tekibe kyamaanyi awo ekityo? Okay, kale kasabe Katonda abeere nga abikuwa. Kati tukulabye ova eno eno waliyo ki? Eriyo okusaba. Wano obadde ova wano? Abantu bali kusabako
bali kusaba. Waliwo kyawo ekyenyini kye basaba. Waliwo ebifaananyi ebyabajulizi. Ebyabajulizi. Maama Maria. Ne Maama Maria ali awo. Kale nze Sonko ne yanze okumbuuzaako. Kale atuli wano kigo ky'abajulize Namugongo embeera bwetyo bweri mbadde ne mwannyinaze wano eno yavudde okuba jjinja eyo munda azze okusaba okulaba ng'ayita ekibiina ekyomusanvu akiyitire waggulu ayite bulungi kitegedde bulungi nnyo. Tugenda kwongera okubeera wano nga twogeramuko n'abantu abalala abali wano ku kigo ky'abajulize oba abazze okubeera nga bazze okuba nga batendereza omutonzi okulaba nti ndoze bebe byabwe bikakkanamu n'embeera efaanaganako ng'eso kola kimbeera nga yokumira ku kwafu gulutani tugenda kubanga twongera mu maaso kubanga atukuwa ku bantu abalala ab'enjalo. Mukadde zaba kubuuzaako osibye otya ebinnyabo? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Naye gulabika ovudde kumpi wano? Navudde Mubende. Mubende? Yeah. Mubende, that is Mityana Road. Mwesiza Mityana. Ne weyongerayo munda. Wazze watuuse otya wano? Emmotoka wagirinyidde wano ekugiramu okutuuka wano? Twazze tutambuza bigere. Mwagira mu gurupu? Iye. Mwatandika kutambula kuva ddi? Lwakuna. Kati obudde bwebadde nga buziba mubadde musulangawo? Ku Paris. Paris gwasa mutuuka mutundo munoonya Paris eryawo okumpi? Iye. Ne musula then ne mweyongerayo? Iye. Wano mutuuse ddi leero jjo? Twatuuka ku Mmande ssaawa emu ya kawungeezi. Kiki ekisinza okukuleeta okutambula ebigere okuva Obumende paka wano? Kiki ekisinza okukuleeta? Bwetaavu bungi osaba Mukama n'akuwa ebyetaago. Kati nze nakatambula emirundi guno gwa 7. Guno gwa 7 ng'ojja wano eno? Iye. Emirundi emabega wali osaba ky'okusookera ddala kansooke kubuuza ekyo? Baana bange kubeera mu ddembe ekyo nenkifuna abawala ne bafuna obufumbo kati ntambulira byetaago birala. So byebadde ng'osafuna badde ng'abikuwa? Iye. Kati ni ku luno wazze mutonzi ng'ogenda musaba ki? Njagala kuzimba nju. Okay. Mubende eyo? Iye. Obeere w'amanyi byamagusi ebiri e Mubende eyo batugamba golodi asibuka eyo wamu? Kasooli ne golodi ekasanda bijanjaalo byebiriyo. Okay. Eno obadde ovaawo ate eno ddawa oba mulambula? Nva mu kyaki kati ngenda wa Bikira Maria. Maria ali wano eno Bikira Maria. Bamuyita Maama Bikira Maria. Maama Bikira Maria. Mulimu n'omujulizi Kaloli Lwanga. Kaloli Lwanga. Kale katusabe Katonda by'ozze okusaba olunaku ebituukirire. Amiina. Nze Sonko Muhammad. Amannya gange? Nze Scholastica Namwanje. Kyala Namwanje. Kale tweyanziza. Oyagala tubuuzaako? Kiswahili. Atolu, what about English? Mimi naongea Swahili. Swahili? Swahili ngasi. Mimi sijui English. Mimi najua Swahili. Swahili? Swahili ngasi lumanyi. Sasa umanyire Swahili. Wankubuuze ntya? Tafuta mtu ya Swahili hivi tuongee. Lwaki ozze wanene Namugongo leero wano ozze kukola ki? Sasa mimi najua Swahili. Ya Swahili? Swahili no. Nenda vikanga omi. Okay. Unakuja hapa kwa Namugongo. Unakuja kufanya kitu gani? Unakuja kwa Namugongo kuja kufanya kitu gani hapa? Kufanya kitu gani? Mie? Mimi nafika jua nini ile. Mimi nafika sifu Mungu juu wanye waliwaka washahidi ya Uganda walikufa takatifu na mimi napenda sisi vile tukufa takatifu gizi nyewe walikufa takatifu njo mimi vile mimi napenda nikupe takatifu gizi nyewe walikufa vile takatifu. Zio. Okay. Bubonzeko bubonze. Akabaka ne chokola simanyi. Bane wano manyi wakunganirawo abantu bangi. Si Uganda yuka abantu bava mawanga agenjawulo. Muganda ngenkubuuzeeko. Obulamu bugamba butya? Obulamu buli awo bwe butya bweyagala. Bweyagala? Wavuddewo gwe okujotuuka wano? Navudde Kidera. Kidera? Paris ya Kidera mu Buyende district. Wavudde Buyende? Yesebo. Buyende gye baziika mukwano gwaffe Muhammad Kirumira. Bakuba amasasi wa poliisi. Oba yeeyo. Yali mukwata mundu ne bamukuba amasasi ye anti Buyende gye batugamba. Yesebo yeeyo. Kiki ekisinza okuleeta wano olunaku lwaleero? Gwe watuuka ddi wano? Nze ntuuse wano leero naye maze ennaku 8 nga tuli mu kkubo tutambula. Mubadde nga bameka? Twavaayo 33. Okay.
naye kale mwena mutuuse bulungi abantu amakumi 33 tutuuse bulungi wadde mubaddemuko abalimu obugonjagonja naye nga tebali bubi no mu mbeera embi bajja mala baterereke batuuse ate wano bajja kutereera tebali kiriya nnyo gwoli muvubuka ki ekisinza okuleeta okujja abavubuka abasinga obungi banyakula amasimba baba babbi tebaagala kukola tebaagala kusaba goli kiki ekisinza okuleeta wano nze kale ekisinza okundeeta nyize kwebaza Katonda olw'embeera gye nayitamu yali mbeera ki ddala yali mbeera yakubonabona kale na mbeera ya mizimu emizimu baali bagikusindikira nga gikola gitya nga zintawaanya mu maka gange abaana n'omukyala bonna nga bibatawaanya nga bwe kiri kati mwasaba Katonda ne bitereera kale byatereerera kati ozze kwebaza ate gw'oli wanjala obanga ozze kwebaza kuba singa onyi basaba obusabi bamala ofuna tadda kwebaza okay kale katukusabire n'ebira byonna bijja bbanga bitera amiina wabula amanya mpitibwa Wabwire Emmanuel okuva mu Kidera Parish okuva ekidera parish abantu b'ekidera oyinza bagamba ati abasigadde yabatazze naye nga alina obusobozi obujja abantu ab'ekidera nyina obakakasa nti eri ekifo kya mulembe bw'ogendayo bakuteekamu amaanyi ebiruubirirwa byo kasi ogendayo oyinza okwerabira ennaku yonna gy'olina mu bulamu bwo yesebo kale so tubadde ne mukoga mukulu Patrick erinnya ogambye erinnya Wabwire Emmanuel tubadde ne Wabwire Emmanuel okuva ekidera naye wuuno abaddewo bulunyi atuuse mu kitundu kino eky'Namugongo so abantu abalamazi bangi wano bongera okuba nga batuuka tulowooza nti ezina tugenda kuza omwezi nga 2 ate bajja abayitirivu nnyo siso naye kamubuuzeeko oli otya mukwano nawe ovudde Kidera ndi wa Kidera naye embeera Jinja kati owasimbudde wa Jinja okay ejinja yawe olugendo lubadde lutya olugendo telubadde lubi nnyo oyogera mpolampola enjala ekuyiseemu telubadde lubi nnyo lubadde lulungi naye era obukoowu bungi obukoowu bungi bwakatuuka natuseeko awo dda ssaawa nga 5 naye ebigere era biinumamu biraba ebigere bizimbye tonafuna owuumulirako okusooka kukakkanamu sooka onoonye ofune owuumuliramu genda kuwuumula naye njagala asooka kwebaza Katonda ava okuntambuza okuntuusa wano ale ndyoke nzikaakane bemuzena waliwo abatatuuse bulungi nga ambulensi zibakimyeko n'abala nga mbalese makubo era waliwo abalala tutuuse wano omwana omuwala mbu simanya azirise nga yogera kirabika n'afunamu awo okugera kale katusabe Katonda mwabatuuse bitambule bulungi osinze kujja ogenda kusaba ki Katonda ku mulundi guno nsaba Katonda mpa obufumbo obutukuvu obulimu naye si butukuvu oyagala kati abutukuze ng'ate bulimu n'emirembe abaana ozaale okole mukulaakulane byonna bitambule bulungi buli kimu atuwe n'emikisa mu bizinensi zaffe naffe tuve mu kipangisa tufune ewaffe okay amina kimanyi Katonda awulira alaba ate era amanyi ebyetaago byaffe ajja kuba nga akwanukula inshallah agenda kubyanukula kale tweyanza nnyo tweyanzenge so twagala tuyingireko munda waneeno atulabe ate webatugambe ewali kalooli lwanga yes omujulizi oyo then tulabeko newali maama Maria nze Sonko Muhammad katweyongereyo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155